jako akawuwo buli lwe yeesika kyewabadde ojjanjabye ejjo kiddayo ne kyeyongera ne kiwaseninga ne kyongera okuba obubi. Okusinziira ku bazadde abalina abaana abaliko obulemu bw'omugongo bategeeza ng'ebasanga okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa omuli obugaali, engatto, endabirira n'ebirala okuba eby'ebbeeyi, ekintu kye bagamba nti kiviiriddeko obutawa bujjanjabi bumala baana bano. Basula bubi, balya bubi. Kasooka embagambe nti nga COVID eno abanyigiriziddwa nnyo. Beebadde abantu bagenda ne bakolera mu bibuga ne mu bibuga tebadde tebakyabaganyayo kukolerayo. Okusinziira ku musawo Ambrose Asimwe agamba nti obulemu bw'omugongo buva oluusi ku bwongo bw'omwana okubanga tebwazimbibwa bulungi ekiviirako okugongobala ebitundu by'omubiri ng'emikono, amagulu n'ebirala. Tucelebratinga obulamu bw'abaana n'abantu abakulu abawangaala n'embeera gye tuyita cerebral palsy. Cerebral palsy y'embeera etuukawo naddala mu baana olw'okutataaganyizibwa ku bwongo. Obwongo bw'omwana ng'ali wansi w'emyaka 5 buba bukyakula. So ekintu kyonna ekituuseewo omwana ng'akyali mu lubuto ne kitataaganya ekikula ky'obwongo kisobola okumuviirako okufuna embeera gye tuyita cerebral palsy. Kati bano olwaleero bakuziza olunaku lw'abaana bano n'ekigendererwa ekyokulwanirira eddembe lyabwe wamu n'okumanyisa abantu ku bulwadde buno ng'omuwandiisi w'ekitongole ekibagatta ki Uganda National Association of Cerebral Palsy Godfrey Nsamba bw'agenda maaso n'okulambulula. So cerebral palsy si kirwadde, it's not a disease. Mbeera etuukawo naddala mu baana. Oli ajja kuŋŋamba nti abakulu nga gye bali. Abakulu be tulaba balina cerebral palsy baava nayo mu buto bakuze ne bawangaala. Era abantu beetaaga okukimanya nti omuntu alina embeera ya cerebral palsy asobola okukulira ddala n'abeera n'obulamu obweyagaza kasita aba ayambiddwako. Kiki ekisobola okuleeta embeera eya cerebral palsy mu baana? Tujja kutunira nnyo nga omukyala ali lubuto kubanga tulabye nnyo cases ezisinga eza cerebral palsy zibaawo nga omwana akyali mu lubuto 80%. Abazadde wano we basinzidde ne basaba gavumenti okubakwasizaako ng'okujja emisolo ku bugaali n'ebirala bayambeko mu kujjanjaba abaana baabwe abalina obulemu bw'omugongo. Naye mulimu families ezitasobolera ddala nga zeetaaga obuyambo obungi oba obuyambo obuneneko. Naye embeera ekyatunyigiriza ku bantu twetaaga obuyambi ku baana bano. Yabwetaagira ddala nnyo kubanga omwana oyo yagongobala tayogera. Discrimination actually bisusse bwe twogera ku baana aba cerebral palsy. Ndowooza ekireese ekyo lwakubanga tewabaddewo awareness emala. Kubanga taata omwana bw'azaalibwa mu family ebiseera bisinga tulabye nnyo bataata nga badduka balekawo abaana. Possibly maybe bakirelatinga maybe kiri mu witchcraft kiri mu families. Naye singa baba tuvuddeyo ng'abasawo oba yenna gwe kikwatako ne twongera okutegeeza abantu nti cerebral palsy mbeera etuukawo ate eri medical ate esobola okuhandolingibwa abantu ne bakijja mu bwongo nti maybe tekiri mu witchcraft. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bwe kiba kisoboka eri abaana katugambe ng'aba abalina ekizibu ku bwongo okwesika biki eri okwesika balikendeeze ku musolo.